ki era mmero byenkulira simanya mwinayo temulina mubaka wa palamenti n'omu okuleka bagenderi n'okubeera tebakola ki nakubyasironye numunayo gyampira gyatasiza okubeera omusitule nnyo mu palamenti okubanga atulina kutira nyangaleza mu palamenti tubeereyo atulira kizibu mu palamenti tubeera ku gyampiira ate tulinayo kanalumansi bakalina kyamatama katako katinenenenenene babewali eri kumbigabanga akatundu bwetundi mu palamenti mutujetemutuletera bannange tusirani mu palamenti era abo temwakola ki kubanga abo batasinza tusubira mu busibe mu palamenti eyo ne palamenti nefuuka useless era palamenti efuuka kitokosho nga batujjawo ne twogera ne tubireka wano kitenda kyesalawo ne twagala musindikeyo abantu nga ndasaliku. Export TV to the world. Okusaakanya enduulu ebyali ebiwaggulu ennyo ku lunaku olw'Emmande ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi Oktoba omwaka 2023 mu disitulikiti y'e Rakai omukulu omubaka wa parliament okuva mu disitulikiti y'e Mityana munnakibiina kya NUP oba National Unity Platform Zaake Francis Butebi ebigambo ebyo bye yawanda omuliro ng'asinziira ku mukolo gwali gutegekeddwa ebuuyo ebwo n'ayita omukyala alinga wumane omupi w'ekitundu ekyo amanyikiddwa nga Nyamatama n'amuyita Nalumansi Beppo n'ebigambo bingi ebyagenderako. Ebigambo ebyo byamuzaalidde akabasa era mu parliament otwatuse mu parliament eyabadde ekulemberwa mukulu Thomas Tayebwa deputy speaker. Abakyala beegugunze kuba Nyamatama yavuddeyo n'ayimirira ku floor ya parliament ng'agamba nti omukulu Francis Zaake ekikolwa kye yakoze oba ebigambo byeyayogeredde mu constituency ye yabadde amuyisaamu amaaso, yamutyobodde era n'atyoboola wamu ekitiibwa ky'abakyala. Yasabye abakulira ebyempuliziganya mu parliament bazanye akatambi ako kuba ebigambo ebyakoleddwa ebyayogeddwa mbu Zaake yabadde tasobola biyisa mu kamwa. Mukulu Tayebwa n'agamba ebigambo babizanye. Bano abakyala bavudde mu mbeera ekyazzeeko kugoba Honorable Francis Zaake mu parliament. Kansooke nko ku bigambo bya Nyamatama obiwulire then nkwe n'abaka ba parliament abalala abavudde ne bagamba nti lino lifuuse ejjoogo okutwalanga Zaake mu disciplinary committee n'omukolako effujjo era bo bakiise nti yabadde nteekateeka eyabadde ewomeddwamu omutwe bannaabwe bwe bavuganya abali ku ludda luli naye nga kino ekintu bo bagamba kyasusse ku kugamba nti yabadde ayisizzaamu babaka b'ebuuyi eyo eggaali ng'ekintu kyafuuse concern ya parliament yonna oba ababaka ba NRM okulwana Zaake. Katuwulire ebigambo bya honorable ku floor ya parliament ng'agezaako okukubira omulanga eri right honorable deputy speaker. What's your procedure matter? Thank you so much, right honorable speaker. I rise on a matter of procedure. Order. Honorable Speaker, on the 9th of October, one of our members, the Honorable Zaake, came to my constituency and used defamatory words against me that I cannot mention here. And I asked that the ICT department... Just wait. What's your order? No, right, Honorable Speaker, we are reacting to your communication. And I didn't hear you mention anything concerning Zaake as part of your communication. Yeah. Now, I'm wondering whether the member is in order to raise issues concerning Zaake. Yes, this wasn't part of your communication, right, Honorable Speaker. So I'm inquiring whether the Honorable Nyamatama is in order to raise a matter concerning a member when it wasn't part of your communication. Thank you. Now, Honorable, point of procedure comes anytime. Okay? A member has raised the point of procedure. Allow the member to say what she's saying. Then I will rule whether she's procedurally right or not. Period.
Thank you so much, Right Honourable Speaker. The procedural matter, honourable members of this House, I'm raising is that the words used against me are so demeaning that I can't even mention in my mouth, and I request the ICT department of this Parliament to play you the video of the honourable member, Zaake, so that you know what happened. Is it procedurally right, Honourable Speaker? Thank you, Honourable Speaker. Honourable colleagues, I listened to an audio equally, so watched the video where our brother, the Honourable Zaake, was calling a certain Narumansi MP. And yes, that's what was in the video. Oluvannyuma lwa Honourable Nyamatama okuvaayo na raising issue, Speaker mukulu Tayeebwa yavuddeyo n'akakasa nti naye akatambi yakawuliddeko nga Honourable Zaake ayita Nyamatama Nalumansi. Oli ku Export TV, nze omwana Soda, tubeerawo ne Abenamba affe eri awo wansi, osobola tutapingako no tubuulire ekigenda maaso mu ggwanga. Naye byonna tugenda bikuwa. By the way, ngenda kuwa reaction y'abaka ba Parliament ab'enjawulo ababaddewo nga Zaake afulumizibwa mu Parliament ng'abakyala beekumyemu ogutaaka nga bagamba tosobola linnyirira ddembe ly'abamaama n'osigala ng'oteredde entende. Abaka ba Parliament okwabadde Ssemujju Ibrahim Nganda, omukulu Honourable Derrick Nnyeko, bangi bavuddeyo ne bagatta eddoboozi lyabwe ku Zaake. So ngenda kuba nkuwa abaka Parliament bye bayogedde, then nkuwe ne video yonna Honourable Francis Zaake gye yakalakase ekiramu n'ekifu bwe babadde mu district y'e Rakai. Ngenda kusaba osubscribing, okommenting, ate osharing, teweerabira ku likinga. Eno Export TV tuli ku mutimbagano TikTok, Facebook, Twitter ne Instagram. Onna we tuli, nze omwana Soda. Eddembe ly'abakyala yakutyoboola dignity yaabwe ne reputation yaabwe, okuvaayo n'ofuma omukyala oba ofumye abakyala bonna oba ofumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo. Ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo. Muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana. Naye ffe ab'e Rakai tukkiriza mu nfuga ya demokrasiya. Ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda. Naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutyoboola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakaplayinze. Nagambye nti ebigambo ebyo sisobola biddamu kubanga nakuzibwa nga ebigambo ebyo ng'ebyo sisobola byogera. So kyekitunyiizizza, kyekyatunyiizizza, ate kyova olaba nti abakyala bonna bavuddeyo n'aba-opposition n'aba-NRM buli mukyala yenna ate n'abaami bafuddeyo kubanga nabo bazaala abaana bazaalibwa abakyala. Ekikolwa kino tukivumira ne sekuvumirira yenna. Ate tetujja kutuula mu Palamenti ya Uganda nga Zaake akyaliwo. Honourable Zaake alina okuvaayo ne yeetondera Uganda n'ensi yonna n'abamuzaala kubanga yatobodde buli kitiibwa kya mukyala yenna ku nsi. Kino tekiriiko byabufuzi. Obutakkaanya mu byobufuzi tekitegeeza lutalo era ffe kyetukkirizaamu. Tetujja kukkiriza Honourable Zaake kutuula mu House mpaka ng'avuddeyo ne yeetondola eggwanga. We are ready to fight for Zaake and I am issuing a notice. See, Zaake Katumba amala yamukubirano yali amusi. Omuntu gwe bakubye omutwe n'abeera under treatment. Temulowooza nti yeetaaga agenda kutwitinga mulawo balina problem oba talina. Parliament yakuba Zaake kati yagala omutwala mu Rules Committee. Lwaki tetwalayo ne Katumba wamala? Katumba amala alowooza nti eno boxing. Abenaalemu lwaki balowooza nti ebigambo biruma okusinga abantu be bakubye. So this double standard we can't accept. Kinyamatama kirumulumye nnyo naye abaana baffe be basse bamulekwa graves tutunulako ozigeraageranya atya n'okuyita Nalumansi. Bino ebibaddewo bibadde byakulaga abantu babusomi tuli mu biki. Ekyokusooka si bya Zaake bino parliamentary politics. Ekibaddewo leero
babadde baagala Zaake addeyo mu komiti gye yava gye yasinga mu kooti. Ekisoose ekyokubiri babadde baagala ripootero gye tuleese gye bakuba Bobi Wine nga gye bagaana Bobi Wine nti tagenda kusaba ne bakuba abantu be ne basaba members of parliament. Ripoota eno eveewo kati kyobola baagala kulaga eggwanga lyonna nti ffe tuli babi nnyo. Saagala eggwanga lirimbirwe nti waliwo ekibaddewo wano. Eno katemba yennyini nenja kugamba nti ffe nga members of parliament twaja wano nga batusindisibwa abantu baffe. Teri agenda kutujjawo nga si muntu eyatusindika wano. Bebaza nnyo nde Nicholas Kamara. Naye njagala okubategeeza nti ekisinga okubeera ekibi ennyo ekibi ekisingayo okubeera ekibi ate kye bayita ekisiraani. Gwe omuntu wano ne baleeta ekisaati ekyenaalemu oba ekyamuhoozi n'okyambala ekyo kiba kisiraani namba ki. Era bw'olaba omuntu yenna yambadde ekisaati nga kyayero oba kyamuhoozi manya oyo kisiraani namba ki. Oyo manya ye musirusiru akyasinza okubeera wano mu kitundu kyaffe. Manya oyo ye mudongo akyasinza okubeera omudongo mu kitundu kyaffe kino. Manya nz'oyo ayambadde ekisiraani ekiriko amaziga ge bamaama baffe abafanga bazaala mu malwaliro. Manya oyo aliko ekisiraani ekikulemberamu okulaba nga bwe tugenda malaka tusangayo maki matagala. Obwoko bututto yayambadde ekisaati ekyo manya obwoko bututta buli ku mbeera eyo era yakikoze eki kati twagala tugoba abambadde ebisaati ebyo yabenga tebaddamu kulaba nga bageza okwesiriwaza. Baddemu amaki era basaba ne bannyabo mbabuulira ti bino ebintu bw'ovaamu okutya kwe kuli wakati waffe ow'enkulaakulana n'okugenda mu Uganda empya. Bwe twajjamu okutya buli kimu kigenda kusoboka naye nga tusookera ddala okubeebaza eno nga buyamba ne mulonda pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mwetuleko mu ngalo ez'amaanyi. Kibasebe ne bannyabo tukyali mu mbeera eno enzibu, tukyali mu mbeera embi. Tuli eno abantu balowooza nti ffe ffenna abali wano nti NUP ena kubeera nga y'abantu bokka abali mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza bwe tutyo kubanga NUP kitegeeza National Unity Platform. Okwegatta kw'eggwanga lyaffe lyonna Uganda, oba oli waki, oba oli Munyolo, oba oli Munyankole, oba oli Mulaalo, oba oli Muganda, oba oli Muki, wenna pulezidenti waffe yaani Kyagulanyi Ssentamu. Era abo bonna abaleetamu okubawukanyaamu kono okubasosola mumanye abo be balaba nnamba emu abeekyukakyuka abalemezzaako Mwami Museveni mu ki. Naye bwe tunaafanga tajjawo embeera okubanga tuli ekintu kimu. Abavubuka bagenda kati tukumbiddwa mu mawanga ag'enjawulo. Tuli mu kuva mu bitundu eby'enjawulo ne tubanga tulina mikwano gyaffe omuntu alina mukwano gwo ng'afa eri, ono alina mukwano gwe ng'afa eri. Tubakyasobola kutwawula kusinziira ku maki mawanga. Wabula tugatte ebyo balowooza ebitwawula tubigatte wamu tubikozesa ng'amaanyi gaffe tugobe Mwami Museveni nga teyeesikidde wadde akaki. Kubanga Mwami Museveni nzekambabulire Mwami Museveni mutemu. Mwami Museveni mutemu, Mwami Museveni musi, Mwami Museveni kyekiro kyasinza okubeera ekibi ennyo. Olw'ensonga nze kumulaba ali wano Mwami Museveni agezezzaako okunzita emirundi mingi nnyo naye yannemwa. Mwami Museveni agezezzaako ennyo okulaba nga atta pulezidenti waffe Kyagulanyi naye amukola ki? Emulemwa. Agezezzaako nnyo okutta abavubuka abamalewo naye abavubuka abakola ki? Bamulemwa. Era agezezzaako nnyo okulaga atukuba emikko bannange nze bakulonda bawale batukuba emikko. Naye nagaana okuva ku ki? Ku nsonga. Ate bakubya abavubuka mwenna nenya emikko tegyakuuka. Naye ku nsonga temukyaziriko. Newa n'atukuba amatene bw'anaaleeta mikko kitene bw'anaaleeta mikko gya mitayiba n'atukuba tugenda kuva ku Kyagulanyi tugenda kuva ku nsonga ya people power. Era basabo ne bannyabo bwe tunaagumira emikko egyo nalowooza nti bw'anaatusiba amagomera nalowooza bw'anaatukolako ebintu ebibi ennyo tugenda kuva ku nsonga
tugenda kuva ku nsonga batugenda kwekunga twegatta omulundi gumu fena kwekunga eno era omulaba olunaku lutuuse bwe luti ng'omulaba abantu basimbudde musaba mubeeyo eno tugende paka ekampala entebe mu ntebe tumuggyeko ng'ate era olunaku olugenda kukya temugenda biwulira ku TV, temugenda biwulira ku rediyo, temugenda bisoma mu mpapula z'amawulire ne mujja laba ng'obudde butuuse bwe buti. Mujja kulaba ng'omuliro musinde, mujja kulaba nga emmere etabuse, nammwe mutole ki mutabuke. Namusaba ekigenda okumujjako nga tutabuse nga tumense ffenna tufuuka ne tutanguuka ne tufuuka nga balalu, namusaba ekyo kigenda okukola ki era twagala tubikole nga n'akalulu ka 2020 tetaba kutuuka. Twagala pulezidenti okutaawulanya okwesera mu 2026 nga Mwami Museveni yabaako dda bati yabaako nga n'okufa kyakwadda. Abanga buli agenda kukyaba inasoma kukola covid test yakaddiwa ddannyo y'okuyaba yayeba ddannyo era omuleetera ekyoka kiranze tekisajja kifudde mugamba Zaake yakikola ki kubanga okusajja kwafadda alina bikansa alina buli kibadde kyonna tekirina mu Uganda tunakikumuntu atya ne bwanaakozesa ddogo tadda kusobola kubeerawo ka tuli bavubuka pulezidenti waffe muvubuka naffe tuli bavubuka togamba nti agenda kubeerawo paka nga ffe tumulekewo kati mumanye nti tubeere ku mulamwa mubeere ku bavubuka bannammwe mube mukuwagira abakadde muwagira baki era mmero byenkulira simanya mulinayo eno temulina mubaka wa palamenti n'omu okuleka abagenda eri n'okubeera tebakola ki kubyasimanya nomunayo gyampira gyatasiza okubeera omusitule nnyo mu palamenti okubanga atulina kutiranya akabeza mu palamenti era tubeereeyo otuwulira kikulu mu palamenti tubeera kujambiira kwatege ate tulinawo kanaluma tubakalina kyamatama katako katunenenenenene babewali eri kumpi kabanga aketundu bwetundi mu palamenti mutuleetera bannange kisiraani mu palamenti era abo temwakola ki kubanga abo batasinza okusubira mu busibe mu palamenti eyo ne palamenti nefuuka useless era palamenti efuuka bufuzi kitokosho nga batujjawo ne twogera ne tubireka wano kitenna kyesalawo ne twagala musindikeyo abantu nga njasalikku ate mubalina wano ng'ate bali mu maaso gammwe tugende tuzuganye palamenti eyo paka bwe tulaba nga tufunye eki enkyukakyuka ate ebyo byonna 2026 wanaatuukira ng'ebyo byonna byakugodda kuba bagenda kuba tebakola ki naye ebyo tusobola kutuukawo nga twaddemu amaanyi nga tuviddemu ebyokugamba tusanyusa mu busanyusa bino ebigambo ne tubifuula ebikolwa bino bye twogera ne biva okuva mu bigambo ne tubituukiriza bino pulezidenti waffe Kyagulanyi si yagenda okubitukolera yekka bino ffe abakulembeddemu abavubuka kiffe tugenda okubikolamu ffekka wabula mmwe nga muyimiridde wamu naffe tusobola okubikola ki okubikola kubanga ekizibu ekisinga okubeera ekinene bwe mulowooza nti bw'omala okulonda omuntu agenda kukola buli kimu Mwami Museveni buli gwalonda atandika mufula mukozi we oyebera ki losi bwe kibeera kati bino byokola ffe tugamba ebyakalulu tetwagala kukoma ku byakalulu byokka twagala tuteekemu okuzoganya twagala tuteekewo embeera twagala tuteekewo okucyankalanya tobe nga Mwami Museveni wakiri tumucyankalanya paka watuviire ki ku ntebe era abasebo ne bannyabo njagala okubebaza olw'ebyemizannyo bino olw'okungenya abantu bano naye njagala okubakakasa wano bwe mubanga mulinamu ekiremye mugaye bugambisiri byono oba nange kenyininyini direkiti tujje wano tuzoganye newe kiba kyetaagisa kujja buli mwezi buli kiseera we mutwagalira tukomewo ate ne pulezidenti waffe nibagambe kupulogulamu eddako tugenda leeta omubanda mu Rakai omubanda alina okujjako muki ate kwa olwajja twagala mulumya abayaaye abo abali eyo abalowooza nti mulina maki maanyi muveeyo oba
mumbeera nako baba batiisatiisa mwe mupeeyo mwanirize pulezidenti wamwe gwe mwalonda Kyagulanyi ani ajje sawa yonna abazuukuse abaddemu akatembo abadde mu kubongoota mulabe nti nesitwago eno eri alive and kicking mu kitundu kino ekya Rakai. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, nsaba Katonda atukume ale tulabe kuki Uganda empya. People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Mwebale nnyo, mwebale ddala, nsaba Omukama Katonda atukume. Muveeyo tugende paka e Kampala Entebbe mu ntebe tumuggyeko ng'ate tetwagala kuca watu. Olugenda kuca temugenda biwulira ku TV, temugenda biwulira ku radio, temugenda bisoma mu mpapula z'amawulire ne mujja laba ng'obudde bukyuse bwe buti. Export TV to the world.